awetaba mu kwekalakaasa okwo. Bwe mmala bategeeza ebigambo ebyo mbasinawo kalango kalala okujjako okutandika butereevu. Okutandika obutereevu njala sooka kuyisaawo obubaka buno eri bakomredi mwenna. Ennaku zino Yoseriti bahabulwa kano kalinga ka security. Ennaku zino Yoseriti bahabulwa n'ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence batukizza buto okugaba obutwa mu buli ngeri yonna esoboka. Nkiddamu Yoseriti bahabulwa Muhoozi Kanyarugaba batukizza buto okugaba obutwa. Obutwa buno bugaba mu ngeri nnyingi nnyo naye obusinga kati bugenda okutta bannayuganda bwe bamalewo. Buli mu byakulya na byakunywa. Kati gwe komredi yenna naddala abaana abadde mu countrywide tour n'omuntu gw'osanze n'akuwa amazzi oba n'akuwa amazzi nga si gwe okwegulidde, be very careful nnyo. Amazzi ago bagateekamu obutwa, mubeere careful nnyo ddala abaana bonna aba struggle. Teba muntu yenna akuyita okugulira packed food ng'osanze yagipaakinze dda n'agikuwa oba okutwala mu restaurant n'osanga emere bagikuteereddewo awo oba ekyokunywa kyonna mubeere very careful. Abantu banja kubira essimu nga tomumanyi naga we meet here nkutwaliko out oba nkutwali kukyendisana, eyo nayo system yazzeewo naddala abaana ba struggle. Mwegendereze nnyo abantu abagamba nti bava Bulaaya babadabidde ebbanga ddene ku mitimbagano nti baagala basinkana. Of course bagenda bakola ekintu kye mutajja kubuukirako. Bakozesa nnyo ennamba z'e Bulaaya okubakubira, gamba ng'ennamba z'omu America, eza Canada, eza Bungereza oba eya Europe. Olina kwirana ganta njala kutwalako bweru mwebale kulwana struggle biki n'akutwala ebweru n'akutwalira ddala ebweru n'ogendera ddala ebweru. Bamunfuna gwe comrade ali eyo njala kutegeeza omuntu takubiranga essimu ng'erinamba esoma yeebwe nagangira kutwalako out nazze e Kampala naawe n'otwala engala byo. Bagenda kuwa obutwabo ofe mpola mpola ng'olaba. So ekyo njagadde mukitegere bulungi nnyo mukitegeere. Alright, kansooke mala okuyisaawo gana amawulire ag'ennaku. Mwenna bannayuganda bannenjala sooka okutwala mukisa guno okusaasira Vice President waffe ow'amabuka ga Uganda Madam Rina Zedriga Walu. Kitalo nnyo ekyokufiirwako mutabani we. Mama Rina Zedriga afiiriddwako mutabani we bambi. Kitalo nnyo ddala. Ebyokuzika tujja kuba tubitegeera yoono wano mutabani we bambi amufuddeko olwaleero. So nga ate abadde mu mukolo olwaliwo ne president nga bagulawo office. So bambi omwami ono afudde, Mukama amuwummuze emirembe yoyo. Mutabani wa Dr. Rina Zedriga, Vice President wa National Platform mu mambuka ga Uganda. So kitalo nnyo ddala Dr. Rina tukusaasira okufiirwako mutabani wo abadde akuze emyaka, Mukama akugumye. So mwenna njagadde otwala mukisa guno babikira nti Dr. Rina Zedriga afiiriddwako mutabani we. Kitalo nnyo ddala. Awo nno nvuddewo. Mu kuvaawo njagala kutandika ne information eno wet. Okusookera ddala nga sinagenda ku information eno njagala kusooka omukisa okutwala guno omukisa okwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko akafuzi ak'ekibiina kya National Platform bamobilize bonna abakoze omulimu ogw'ettendo for the first time mu bibiina by'obufuzi mu Uganda okubanga batuteereddewo kyetuyita School of Leadership, essomero erigenda okuyigiriza abakulembeze enneeyisa n'obukulembeze okwetoola eggwanga lyonna, ng'era essomero lyo liguddwawo ku office enkadde ez'ekitebe ekya National Platform e Kamwokya. So president wabale nnyo balire ddala n'abantu b'okulembera nabo. Bino bye birumira ddala abayaayo kuba nti babaze mu buyinza emyaka miyitirivu naye nga tebasobodde kuteekawo ssomero liyigiriza abakulembeze aba buli mutendera. Kale omuntu yenna ayagala okuyiga ebyobufuzi n'okumanya obukulembeze, essomero liguddwawo e Kamwokya ku office za Nuupu enkadde. So president ne boli nabo mwebale kukola mulimu ogwo. Essomero lino lye lino erisomesa abakulembeze bonna na buli kimu ekyetaagisa. Kale president ne banno mwebale mulimu ogwo. Mutuzaamu amaanyi nti mutulaga nti waaka waali okusinga ebibiina ebikadde byonna ebibaddewo nga tebiina training wing esomesa obukulembeze n'abakulembeze. Eno wing eguddwawo olwaleero ku office z'ekibiina kya National Platform enkadde e Kamwokya. Alright.
kati ndowooza njagala tuyite mu bwangu olw'ensonga nti njagala kukozesa essaawa emu n'ekitundu yokka then tulyoke tugende mu maaso. Kansubire nti Mukuluzaake Francis otuuse, President atuuse, era ndowooza kansooke empisewo security alert eno nayo egende mu maaso. Kahanga Muhanga otuuse, Semwai Boss otuuse. Kati Mukulu James Birungi akulira Semwai, Kahanga Muhanga nga okulira amagye agali mu kulwana e Congo azuule ng'okolagana ne Damulira Christopher ne James Birungi. Bwetyo mutukiza buto okuddamu okunoonya Kyagulanyi mulabe engeri gye musaanyawo. So Mr. President njala kutegeeza nti omukulu gwe bayita Kojja wa Muhoozi Kahanga Muhanga ng'akolagana ne Damulira Christopher bazzeemu ne basindika omutamanya ngamba gwe bayita Lance Corporal Ezra Mugenyi akumonitalinge era ddemu okuba nti ne ttiimu ye bakutuusa. Omwami ono namubalagako dda bwe twamala omukuba n'adduka ne yeekweka, kati bamukomezzaawo oyo Lance Corporal bamukomezzaawo. Ekifaananyi kyo mu kikube screenshot ngenda basomera ennamba ze nawa wonna waali kubanga y'omu kabinja kati akatrailinga president okwagala omutuusaako obulabe. Yoyo Lance Corporal ye Lance Corporal Ezra Mugenyi. Essimu ze ez'omungalo zizino wano. Esooka eri 0788 134993 mugiwandiike. Esooka eri 0788 134993 mugiwandiika awo tuveewo. Esooka eri 0788 134993 yes. Esooka eyokubiri eya Airtel eri 0704 338644 eno eyokubiri 0704 338644 mugikube mpaka kuwulira bubi obeeri yalisirye mugambe kikyayagaza president. Eya gundi nagibawa, eya Kahanga Muhanga nagibawa, eya James Birungi mugirina, eya Damulira mugirina, mubakubira abantu mubabuuze lwaki baagala kutta president kubanga ebyobufuzi ebera ideology oli bwakusinga ng'omuvaako. So Mr. President njagadde okutegeeza beera aweya nti waliwo akabinja kakutrollinga ng'ono omukulu yakakulembedde. Oli omukazi bwe namukuba n'asooka ne yeekwekamu kati bakomezzaawo ono nga bali anda ono Kahanga Muhanga nga yakyali mu mission y'okutrollinga ng'akozesa ba state mafias okwagala okutta oyo nno y'omu ku bakojja ba Muhoozi y'oyo Kahanga Muhanga. Ennamba ze nazibawa sigenda kuziddamu. Alright. Kati ndowooza otuvuddewo nakyo kitegerekese bulungi. Kati mwenna bannayuganda abalwanira eddembe lya Ssaabasajja Kabaka njala sooka bategeeza nabawoninze ku ba YouTubers abakola emitwe egitiisatiisa ku YouTube kwagala okufunirako abantu abalaba video zaabwe n'okubawa amawulire agatali matuufu. Njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu ggwanga lya Namibia. Akyaliyo mu ggwanga lya Namibia wabula gye mukoma okwekalakaasa, gye mukoma okuwandika mu baluwa ne pulaani z'abano zikyuka kubanga waliwo program ey'okumutransferinga omujja mu ggwanga lya Namibia mutwala mu ggwanga eddala ne byonna tubigoberera. Kati mwe kye mulina okukola kudemonstratinga, kuwandika amabaluwa nakukola buli kimu okuggyako kumanyi kuno kuliko abalangira Lambejja, kuliko abantu ba Twitter warriors n'abawandiika. Ngenda kusaba abantu bali mu ggwanga lya South Africa ne mu mawanga galiraanyewaawo abasobola okutuukirira n'okuwandiikira Kabaka wa Swaziland Muswati mumutegeeze ne mukwano gwe bamuwamba. Eyo nayo ejja kukola kubanga singa anaabategedde ajja kubasobola n'okusituka okugenda mu ggwanga eryo erya Namibia okubanga naye atuukayo. Gwenna alina access ku namba ya King Muswati oba ng'oli mulangira Mumbejja oba oli muntu Ssekinnoomu nga omanyi osobola olina access ku Kabaka wa Swaziland Muswati, gendayo omutegeeze oba muwandiikire. Then Kabaka weggana Asante ne musobola omutegeeza kubanga tuwidinga kati tukola kye tuyita widening information and search. Abasobola okuwandikira Kabaka wa Ghana bayita Asante ne mutegeeze nti mukwano gwe oba muganda we yawambibwa. Wawone Kabaka wa Nigeria omu amanya ngerabidde naye simanyi musobola omusakingako. Kati abantu bonna bakabaka bali mu East
abali mu Central mu Southern Africa bona mbadde mmanyi musobola bawandiikira no bashengera information ku Twitter obanga muyina abantu abalina access ku bantu abo mbategeeze nti mukwano gwa Muganda bamuwamba kisobozesa okutegeeza ensi nti abantu abali babagawo okuwamba Ssaabasajja Kabaka mulimu gavumenti ne yeyita Katikkiro gwe yali agobedda olw'ensonga nti kizibu nnyo okutambuza information ku lukalu Africa n'ekino kitukule okweexposinga Museveni n'abantu be kituyambako bulungi nnyo okuba nti abantu bantu be exposinga nabagambye jjo nti basindiseeyo abatemu 8 mukaaga basajja ababiri bakazi bali mu transparency okuba batuuseeyo dda era nabo bafunye shoko okuba nti nategedde information eyo nakyo mukiteeke mu nkola eyokuba nti musobola okuba nti mutambuza information ekyo nakyo mukitegedde so mwenna buli muntu yenna ng'olina access esobola okutuuka ewa kabaka wa Swaziland kabaka Asante w'Eggana ode kabaka omwe Nigeria obategeeze nti Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe abantu abali e Kenya ngenda basa basobola okusanga mukulu Raila Odinga ekyo kyangu nnyo mutegeeze mukulu Raila Odinga ndi mukwano gwe bamuwambira e Namibia mbadde ndirabidde mwenna abantu abali e Kenya mmanyi muli bangi nnyo abalina access ku mukulu Raila Odinga mumutegeeze kye kigenda maaso ku mukwano gwe ne bamuwamba nga tamanyi so mutambuze information buli mwategeere woteeka Museveni woteeka Mayiga abantu bali aba woteeka Museveni woteeka Mayiga ekyo nakyo mukitegeere ntikiwedde alright kati njagala sooka kukola ka clarification kano nga sinagenda wala wonna kano ka clarification kenjagala sooka okukola sitera nnyo okukola clarification njagala sooka kukola clarification olunaku lwajjo bwe nabadde mu program emuli Mulange Mengo nina statement gye nakoze eri abataka naye eriyo abafunye information obukyamu ne bagidivertinga ne bagisindika mu bantu okubalowoozesa nti naboogeddeko bubi no njagala kukola clarification 1 nabagambye nti ku Lwokutaano luwedde Yoseriti Bahabulwa yayita Charles Peter Mayiga n'abataka abali fake n'abalangira ab'empewo ne bagenda ne bamusinkana saamenye mannya kwa abagenzeeyo kuba amanya gaasirikiddwa ku bantu abagenzeeyo ne mbabulya biki ebyabaddeyo naye ate ku delegation y'abataka Museveni bayagala bagende basinkane Ssaabasajja Kabaka nagende ennamba ejja kuba y'abantu 5 era nabo saamenye mannya ne mbabuulira lwaki Museveni ayagala asindike abataka bano kye bagenda okukola na kye babuulidde wabula ne mbagamba nti twagala ekintu kimu twagala Ssaabasajja Kabaka tetwagala tunyonyola kintu kyonna we nakoledde difference n'enjogera abantu abeesigika mu Buganda mu bataka ba Buganda omuli jjajjaffe Kayiira Gajuule Kasujju Lubinga Kasujja n'enjogera ne jjajjaffe Waliggo na Kiribeka nga nti kababaabo tebagezaako ne babuzaabuza oba ne babuzaabuza ne babuzibwabuzibwa okukola statement ezirabika nti tezijja kutuleetera Ssaabasajja Kabaka so saagambye nti bo babaddeyo wa Museveni eri abantu aba misinterpreting information bagisindikira abantu for their own benefit n'okutabulatabula eggwanga oba okutabulatabula abantu no siri wa kiraasi eyo amanya ge namenye ag'abataka abo be nayogeddeko abali trusted mulimu jjajjaffe Kasujju Lubinga mulimu jjajjaffe Kayiira Gajuule omutaka Nakirembeka ne Kasujju naboogeddeko ne bagamba nti nammwe temukkiriza oba batuukeko okubuzibwabuzibwa ffe twagala ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka so sinnayogerako nti bagenze oba basinkanye Museveni era ka video kaakano kankabazanyire bwe mmala clarification eyo tuleke tusimbule naye abataka abo before nga tebannagenda balina okuddamu okunsisinkana briefing aziniya briefing feeding byayagala bagende balabe boogere Kabaka ate bamale badde babere mu public boogere Museveni byayagala Aganda bawulire oba mutegedde abataka si ba diplomats abataka bakolera ku actual events oba facts kati mukola ya Museveni ayagala abataka bano before nga tebannasimbula asookedde libaddeyewe abafeeding n'eki kyayagala bagende balabera boogere ne Kabaka ate bamale ababuulire biki balina okujja okubuulira Abaganda n'Obuganda n'ababanja Ssaabasajja Kabaka oba munfunye bulungi nnyo kati njala bategeeza mwenna
bazzukulu ba Buganda basajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka omutaka yenna agamba nti avudde Namibia najja n'emboozi nga tekwatagana ng'empale za Mukawe Museveni ze yamutumidde tobuuza ekibuuzo kiri eki twagala kulaba ko Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo ng'ali mu Bulange Mengo oba ng'ali mu lulwa jjajjaawe oba olwa kitaawe Mengo ng'atubuuzaako ffenna ebisigadde bimunanyonyola tetugyagala bimanya omanyi nze mbagenda mu maaso n'embadde Kaabere jjajja wali Donna Kirembeka Kaabere Kasujju Lubinga Kaabere ow'ekika ky'Embogo jjajja ffe Kayira Gajuule Kaabere ani Kaabere Kasujju temogeza kutunnyonnyola kintu kyonna kye mba musanzeeyo twetaaga ekintu Ssaabasajja Kabaka kubanga dikiteeta mwenna abasinga amagezi yakulaga nti kintu kyakiriimu ate n'amala n'akola kyayagala nza mukitegedde bulungi nnyo. Alright, kati gwe yabadde atambuzizza information enkyamu ng'ogitutte mu bataka abeesigika ng'ogamba nti naboogeddeko kalebule record zimba nazo ate nsobola okwogera bye bannayogedde ne mba nga video nagikola emyezi 3 oba emyezi 5 mba nsobola okudda n'enjogera ebigambo nga bwe nabyogedde. Kati gwe yatambuza information n'otegeeza abataka nti nayogedde bwentyo ekyo oli kafu nabagamba nze ebigambo mbyogera mbiddamu nga bye mbyogedde. Kati gwe yakikoze we bali nnyo okutambuza amawulire ago nenjagadde okugyawo amawulire gwatambuza ku bye nayogedde awo tuvuddewo. Alright, kati njala sooka bategeeza waliwo okulya n'okukomba essowaani mu Parliament ya Uganda. Waliwo okulya n'okukomba essowaani mu Parliament ya Uganda. Kiki ekiriyo? We twogerera olwaleero abantu bangi bayitiddwa ku kitebe ky'abambega Kibuli babeeko ensonga zebanyonnyola. Information inafulumye jula kuba nasose nenjireka kubanga mbagiyisa mbali badde baddukirawo byabadde bwete. Police has summoned MPs who have been involved in looting taxpayers' money in convenience with the Minister of Finance officials who summoned to CID headquarters tomorrow morning, Gemachagalio, led by Honorable Abat Aliko and Anita Among agent Sise Namuju. Woman MP Rengo, who currently drives the most expensive car at the Parliament, owns a multi-billion apartment project in Chigo, facing Lake Victoria. Others summoned are staff of the Parliament who accounts continue to receive billions of money for Mabati's thief. Those including Rena Ismail, director in Nabanja's office at the Parliament, Emmanuel Okwi, Emolon, Okema, Leonard etc. Bane bade balina okolachi okujja. Naye wetwogerera omukyala Sise Namuju anoonyezebwa tamanyiddwako waali. Omukyala Rena Ismail ono omukyala omukyotala Rena Ismail ono olwalera akawungeezi mu kifo ky'ogenda ku CID headquarters Ekibuli. Omukyala ono abadde abinyise mu nsuwa ngadduse agenze mu ggwanga adduka agenda mu ggwanga lya Kenya akwatiddwa ku border ne sente amawulire gawandiise $50,000 niyo okusinziira ku sources zange omukyala bamukutte ne almost $2.5 million in cash. Nchiddamu amawulire gonna gawandiise $50,000 ne bamukutte ne $2.5 million mu cash nga akyusa taxi afulume agende mu ggwanga lya Kenya. Ono y'omu ku bantu abakola mu Parliament nga bayambako Anita Amongi. Bokyusa $2.5 million mu Ugandan shillings sente mpitirivu nnyo. Kyokka nga abantu abamu basula njala basiiba njala tebalina sente zigula ddagala mu malwaliro enguudo nfu wabula Parliament ejjuddemu abantu abalina sente empya n'enkadde. Kati ono ye bamukutte afulume eggwanga
bamukwatidde ku boda Uganda ne Kenya ng'akyusa tax ekimukwasiza kiri ludda wa. Omukyalo ono bwe bamuyise ekibuli ye yategedde nti giwonye n'agenda gye badde baterese ssere n'azipakulayo n'adduka ayingire Kenya. N'olwokuba nti omubbi tabula mu kupanikinga awo ng'akyusa emmotoka gye bajjidde mbaze bakyuse emmotoka n'apanikinga afune tax. Poliisi nerowooza nti omuntu ono simagolinga ebintu. Bamuyimiriza. Bagenza omuyimiriza okumwetegereza nga y'omu ku bali ku wanted list, ogenda okukebera okuyisa ensawo ze mu byuma nga skana ziraga nti alinamu ssente empya nekadde bagenza zibalabalamu nga ziri almost $2.5 million courtesy of Anita Amongi. Courtesy of Anita Amongi. Jukira kuliko ono mukyala Cissy Namujju. Kiteeberezebwa nti project ya Cissy Namujju eno etunudde ekigo muleke Victoria ne business zalina ku Anita Amongi ziri worth 1.5 trillion Ugandan shillings. Project zalina eza properties zaddukanya on behalf of Anita Amongi ziri almost 1.5 trillion Ugandan shillings. Omukyalo ono zalina. Then kuliko ono Emmanuel Okwi, Emuron, Okema Leonard. Bano bonna balina ebyobugagga ebitagambika bungi bwabyo byonna nga ssente ziri mu mikono gya Anita Amongi. Kitegeeza ki? Parliament eno n'eggwanga lyonna tuli mu buzibu obutabangawo. Abantu babakanika emisolo ssente Anita Amongi ne banne babadde bazibba. Walabika by'owulira ng'oli obusungu yalaggwa mu ntumbulago mukwata akabadiyo omunyiga afe. Abantu babbye eggwanga balisaanyizaawo. Buli bayisa supplementary bayisiza obumbi bwe buti bano bateekako obumbi bwe buti bateekako trillion bwe ziti nga ssente. Nabagamba ekigambo kino lwakuba temu temwanfuna. Buli lwe bayisa bajeti ya Uganda ne baga nti ya busirivu bwe buti ssente na Minister of Finance distributing ministries ez'enjawulo zonna nga muziwulira. Buli ministry gy'owulira Museveni asabayo ssente ezo 60% ssente ne zimuddira. Yensonga lwaki bw'owulira emivuyo egiri ministries twali minister gwe baali basibye gwe baali bavunanye kubanga 60% of the budget of that ministry Museveni azisabayo. The same thing Anita kyabadde akozesa ssente zonna zibadde ziddukanya parliament abadde ateekamu extra ya almost 25% ku buli ssente ziddukanya ekitongole kiri mu parliament ng'ateekamu ezize. Kati kitegeeza bano abantu eggwanga bali automatic bali indirect nga temutegedde. Kati awo si wagenda okulya n'okuva n'okkomba essowaani mugenda kulya ebigambo bingi nnyo. Njagala tusooke tuwulire kansubire Zaaka atuuse ne mukulu Joel Ssenyonyi. Tuli ku social media temunnategeera lwaki bano bagamba ssente zaayita zino tezaayita ziri tezaayita. Mu linnya lya Katonda gwe simanyi gy'atudde ng'ali mu ggulu. Abantu amu Katonda batukola byo batukweka okubalabako n'emitima. Musabire nnyo eggwanga Uganda naye abantu balina emitima emibi. Gana mawulire mbadde temugenda gawulira wantu wonna era ngenda gakonawo katono. Bame ba parliament naddala abadde ab'omuzinzi okuli Zaake Francis asaaze obuzibu atabagambangako nti yatuukako ekiseera nga takyafuna musaala both ogwami bwa parliament n'ogwa commissioner era teyakyogerako wantu wonna ebbanga ddene nga tazifuna. Anita Amongi n'empunga nga bamusimbira ekijinji. Kati ekisinga okukaabya amaziga kye mutamanyi olunaku lwe baali basse Joel Ssenyonyi ku misinde egyaliyo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka
era akapinja bwe twabalaga nti Mathias Mpuuga, Anita Amongi, Wasanya Kalu, Charles Peter Mayiga bebali bategese okufa kwa Joel Ssenyonyi. Era ekyo ekifaananyi kye mwalaba nga atunudde bw'ati yali alaba muzimu, baali balinda mawulire Joel afudde. Mukulu Mpuuga kennyini yatuula na Anita Amongi n'amugamba omusajja oyo tumukola akabadi ak'otobutafuna musaala. Bukyanga Joel Ssenyonyi alinnya mu ofisi y'owa leader of opposition, bannyabo ne bassebo tafuna musaala gwe ogwa leader of opposition. Sente afuna kye tuyita ssente zino ze batula ku bukiiko oba ez'amafuta ze bafuna mu parliament ezo abadde afuna. Joel Ssenyonyi tebamuwa musaala. Anita Amongi ne mukulu Mapuuga ne Mapuuga be babadde bakola ekintu kino nga bakiri babega. Joel lwakuba tayogera, musajja musirise, nze nkigambye public, ajja ayagala nzije wano antwale wayagala, nkigambye public ekitegeere. Bukyanga afuuka lupu tafunanga musaala. Abadde afuna ssente zino z'amafuta ne zatula ku komiti bukinti tafuna musaala, ssente baazikwata. Anita Amongi yakwata ssente nga bakwata zake Francis nga tafuna ssente. Tolina wogenda kisanga wonna wonna. Bino nze mbikugambye. Okuva mission ey'okumutta bwe yalema ne baganda omuwe emmotoka ze baawanga Mpuuga kubanga yagaana okubeera compromised nga bwe bali wakoze mu system yaabwe. Kati amazima tegeekweka, naye ekisinza okunnuma nti mu Uganda ayogera amazima bakukyawa, ayogera obulimba afuna fame ate ayita mangu. Abantu bali ku mitimbagano boogera bitakwatagana ng'empale za Museveni ne tebamanyi kiri mu parliament nti yeesana kubako bomu ebyo n'abali mwe bafiiramu. Sigenda kwogera bingi. Akatambi kano muyinza okuba mwakalabedda ku mutimbagano akagenda okumala eggobye mu kibya. Ebyo muwulira mwe simanyi biki ate sente zaayita njagala ng'ebiga akatambi kano simanyi banyiriko yakataddeyo. Njagala mukewulireko bulungi nnyo. Buli omu ogenda kuvaano ng'otegedde kati video etandise. Ono zake Francis ng'akoofaminga ebikolwa byonna ebyamukolebwako then tulyoke tutandike video kana akatambi kagenda okumala mu eggobye mu kibya. Zaki Francis, Parliamentary Commissioner wa NUP. Njagala okwogera ku nsonga ya Service Award n'okukola clarification nti embeera eyo yonna yatuukawo mu commission yaliwo mu mwaka gwa 2022 nga nange mu commission gyendi budget eyo yakolebwa. Naye njagala okubategeeza nti ebintu bya Service Award, ebintu by'okwegabira kasimu tebyalimu olw'ensonga na participatinga mu kukola budget ya commission eyo. Era ebintu ebyo njagala okubakakasa nti tebyalimu kubanga nze nali omu kubakulira obukiiko obuli mu commission, akakiiko akayitibwa internal audit nga nze chairperson waako akakwasaganya embalirira y'ensaasaanya y'ensimbi mu commission. Nze yali akakulira era ebimu ku byanti bakozesa okulaba nga bansijayo lwa nsonga nali mbuuliriza akana n'akataano ku nsonga ezo era yabawo byebakwasa okulaba nga mufulumiza mu commission yomu. Njagala okubategeeza nti ebyo byonna byagendera mu maaso bwe twatuulira mu commissions ez'enjawulo teriwo nsonga y'akasemu ya discussingibwayo era bo okukola lipooti ezo evidence yavaayo nga balaga nti beegalira ssente ezo byabaawo nga baakango ba mu commission bwe batyo. Kiba kitegeeza nti singa ebintu ebyali bigoberedde emitendera emituufu nandibadde nange na participatinga mu kukola draft ya commission eyo, naye ebintu ebyabireeta oluvannyuma okulaba nga amaze okungobamu era nze nga nkyakwatagana ne ba secretariat basamba secretariat ya commission. Njagala okubabuulira nti ne commission meeting eyo gye bagamba nti yavaayo ne beegabira akasimu ako nayo yennyini teyatuula, wabula baatuula ne batudde mu ofiisi ya speaker ne badrafting ebintu ebyo mu bumenyi bw'amateeka ne bagamba nti beegabire ne ssente ezo ne meeting yennyini tetutuulangako. Era singa ku ddeeto yennyini tugamba tujjayo CCTV kamera za parliament zirage meeting eyo bwe yatuula kuba buli luumu etuulibwamu meeting za parliament mulimu cameras. Tebasobola kuproducinga video ya meeting eyo wadde nayo yennyini kibakola kyali kikyamu
okubanga begabira sente kubeera bayita conflict of interest naye byenyini tebabikola nti commission eyo tezituula wabula batuula kati ennaku zino mu ofisi y'omukulu ne batandika designinga buli kimu kye badesigninga ne bagamba nti kati commission yatuteyo ensonga lwaki ne leader of opposition waffe Joe Lusenyu essawa ya lemu tebamuyita mu meeting iyo naye budget za commission zikolebwa ng'ate omukulu waffe alina okuba nga atulabira ye tayitiddwa nga meeting wali wadde nemu egenze mu maaso so era njagala okubategeeza nti tebabalimba nti ebintu ebyo byali bitaddeko wadde mu komiti yonna kebe ya ligo kebe ya budget kebe ya finance kebere kulinale yenyini mu parliament yawamu yabaka bonna ensonga ezo nga zeetebwa naye byonna bafekinga bifekinge ne bateekawo empeereza enjawulo okulaba nga bedifendinga okulaba nga bedisitacinga from the corruption kati bakola badda mabega bye bakoze mu kusooka kati bali mu bikola nga babeva mabega so yensonga gye mbadde nyala okunnyonnyola okubategeeza nti obubbi okugenda mu maaso mu parliament yo bwatandika dda naye nga ye Kadaga byakola mu myaka 3 oba 2 ono alikoze mu myaka emeka 2 kyokka bwe buntu ebintu ebikyalo bigenda mu maaso mu parliament era nga tubikondeminga era nga tumanyi nti ensonga eno wetukutte twongezemu bwongezi maanyi twongere okusabula twongere okubakuba paka nga parliament eteredde ate ne institution zonna zonna eza gavumenti zijjalabira okuba zonna Mwai Museveni yazisuula dda era buli okugenda mu maaso mu buli institution ya gavumenti eno parliament lwakubaffe gye tuli tusobola okugwa mu ttooki naye kati ate kiri mu ministries endala kyamaanyi nnyo ensonga lwaki n'olwaleero basamuninze abagaba parliament ab'enjawulo poliisi nti beefuula abali mu kugoberera corruption scandals naye ebintu byabaawo dda babikola dda mu ngeri ey'obulyake bagezaako okwebuzaabuza. Loop omupya Joe Lusenyu talina commission meeting yonna gye bamuyitako kutuulamu nga n'omusaala Anita Amongi n'empuuga baagukwata. Omukulu abagambye nti okujjawo Gogolimbo ono yenna mu parliament committee rooms mwe zituula mubeeramu kamera buli ango. Bamuyambe baleete ekintu kimu footage w'olunaku olwo commission we yatuula neeyisa ssente z'amasayasi Mpuuga Nsamba ne banne kajja kuba kabundemu. Kati abadde babuuza ebibuuzo simanyi sente zaayitibwa mu mateeka simanyi obukiiko bwatuula zaaka akugambye commission meetings mwe zituula oba meeting ezituula mu parliament zonna ez'obukiiko mubeeramu cameras ezikwata footage oyo n'abeera ku record kati sebo mukyala Anita Amongi maama Lususu n'abatulege n'alongo Sologeti twagala footage wa meeting eyatuula ku lunaku lwe mwayisa ssente ezo naye nga temugenda mufuna taliyo kitegeeza mubayina bakwata bukwasi babasibe siddayo kuwulira munnabyabufuzi yenna kubere wa NRM simanyi oli wa kibiina kinga ojja weesagambizanga eggongole siba akabugombwe ssente zaayita mu mateeka si mateeka kubanga ono commissiona go baagoba baamugoba nga bakimanyi tagenda kukkiriza ssente zonna kuyitawo ne bamukwata ku nkoona ne bamufulumya ne ssente ezimu zaakoleredde omwaka mulamba nga MOP tazifunanga nakati baazisiba kati yo parliament gye mugamba abantu nemmwe mumanyi ekiri mu Uganda manyize mbawa first information muli mwemagazza kati mbabuulidde nti luupo omupya kye bamukola enkoko ekikola bazzukulu baayo oba baana baayo mwagala bayita whatsoever kimwagala kibeere ng'omukyala Anita Amongi yakola ebintu ebyo ne gavumenti ya NRM nga bali mu kukola ebintu ebyo luza mutegedde bulungi nnyo yo oli omukyala abadde mu kukusiza ssente mukwate essaawa zino ne ssente bazikutte sise namuju yakyali kuumizza mbiro n'abalala nga baakutte omukyala oyo ne bakwata Magogo ne bakwata Ssemuju Nganda ne bakwata Kantuntu ne bakwata Mpuuga ne bakwata Gundi bakwata Seggona Lubega ne bakwata Muwanga Kivumbi ne babateeka mu kamera nga babataddeko emmundu baga buli mwasese ne ssente ziyabba sente ziddukanya gavumenti okumala emyaka 2 miramba sente zibaakabba
ndoza mutegedde awo tuvuddewo. 1 buno obubaka njagala bugende eri bakomredi bannaffe mwenna abali ku social media. Njagala mumpulirize bulungi nnyo era mubusale mubutambuze buli wamu wonna. 1 waliwo akayimba akayimbibwa mu masinzizo nti tewali mulongoofu mu nsi muno, ffenna tuli boonoonyi ne tumala ne twejjusa ne tulongooka. Butyo ne mu kunoonya eddembe oba okulwana entalo z'ebyobufuzi mulimu bannaffe abaalongooka nga beenenya. 1 ngenda twala omukisa guno basaba President yatugamba nti omuntu yenna kasitaba ng'ayogera ekigambo ky'enkyukakyuka tumuleke tutambule naye, wabula bwe tulaba ebikolwa bye nga tebikyagendera ku nkyukakyuka then tuli badde bumukola ku nga bwe twagala. Currently oba ekiseera ekiriwo kati njala bagamba omukyala Honorable Nambooze Bakireke Betty owa Mukono Municipality mukyala wa nkyukakyuka era ayagala enkyukakyuka, yalokoka yavaawo, omwali mumanyidde yavaawo. Gwe comrade n'akola video n'atandika okwemulugunya ng'obuusabuusa Nambooze ku bimu ebyattisa Dr. Cyprian Kizito Lwanga, kwe kutuuza bannabyabufuzi abamu n'ababuulira kiki ekyokukola n'okuyimirira n'abantu nga n'amukuba essemba y'okwogera nabo ye Nambooze n'amugamba mufuneko muyimirira ku lw'abantu. Wabula abo abaalimu enkwezenge be yatuuza era baagaana okukyuka be batawanya essaawa zino, Nambooze yakyuka wankyukakyuka, mumuleke akole emirimu gye. We munaamulabira nga avudde ku layini ekyokukola bba mu kinne kati ka Nambooze yakyuka yava mu malala wa byabufuzi ayagala nkyukakyuka. Wanaakyusiza ekigambo kye kyonna then mulyoke mumwambale bati currently Nambooze ali naffe mumuveeko. Dr. Cyprian Kizito Lwanga tannafa yamutuuza n'amubuulirira ne banne bo abaagaana okukyuka be mulaba enkwezenge essaawa bimu ku byassa Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Ekyo Nambooze tajja kibagamba nze nkibagambye. Awo tuvuddewo. Eriyo bakomrade abamu abakomplaininga ku muganda waffe Mansour. Ngenda bagamba ekigambo kimu mumpulirize bulungi nnyo. Muganda waffe Mansour gomuyita King Saha yali mu project gye bayita Tubonga Naawe, which is not a crime. Project eyo bagireeterako ne president naye ayimbe mu Tubonga Naawe nga tannayingira byabufuzi n'agaana nga ye mu mutima alina calling nti Katonda alina wamutwala okukola ki, okubeera okulembera abantu. Ali okumpi ne president era nakyo yakyogera agamba nti video gye ziringa abagamba nti yo project yasooka wange baŋŋamba ne ŋŋaana kubanga yalina calling ye musiko genda wala. Abantu bangi bali mu project eyo naye nga baakyuka oluvannyuma. Muganda ffe Mansour ali naffe gwe wenna yeemulugunya oba akuba emimiro kulwokuba nti Mansour wamulyako mu Tubonga Naawe, ekyo kyayita kyakoma. Ffenna abali mu national platform ne people power twava mu bibiina byanjawulo tusalawo tudde mu people power ne nuupu tutambuze ekintu kino. Mansour King Saha wankyukakyuka ayagala enkyukakyuka era naye mumwesonyiwe okujjako ng'akyusiza olulimi kyesisuubira kubanga mukoowu naye anyigirizibwanga omuntu omulala ate abantu beenenya teri atenenya ng'akoze ensobi. Bwaba yayimba mu Tubonga Naawe yayimba kubanga yategeera era ndoza mulani ne Big Eye naye yakyuka taliddamu yakimanya. Kati njala basaba comrade tuconcentratinge ku kujjako Museveni. Omuntu yenna ng'agamba nti Museveni aveeko tugenda naye okujjako ng'ebikolwa ebikyuse bye bantu babiri benjagadde okukolako clarification lwaleero. Tuconcentratinge kujjako Museveni so si bantu boogera emboozi yankyukakyuka. Mutegedde bulungi abantu abo tubaleke tufokasinge ku bantu abakulu tulina okufokasingako. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Ensonga endala ngenda jijja mu kano ka video mukawulirize bulungi nnyo. Ngenda basaba comrade okulwanyisa president kwatandika dda era bamulwanyisa bangi bamuvuddeko, naye waliwo ka platform kebaleeseeko omuvubuka oyo Segawa akaliko omuvubuka gwe bayita Jenkins, akaliko muganda Andrew Benon Kibuuka gwe bayita n'amanya gengeerabidde gwe bayita Sendi. Kati balina project eyo ka platform akondoza kasuku yenna nnyiniko
mbabulidde Wiz Kasuku na bice bigenda maaso but njala bagamba ekigambo kimu omusiru takusiruwazanga olw'ensonga nti bonna bali ku platform balumba luba Kyagulanyi Ssentamu bonna ba failure kuba tebalina kye basobola mu bulamu. One, John Sega mumanyi nambabulidde ayogera ebigambo bingi. Oli Jenkins Mukasa naye ayina ebizibu bye ayogera ebigambo bingi. Oli omulala Muganda Kibuuka ayina ebizibu bye. Balumba direct president n'okulumba ekibiina kya national platform. Leka nsooke mbagambe ekigambo kino just one message egenda batereeza bonna. Gwe omuntu mu bulamu bwo nga walemwa okwemanaginga toyogera ku Kyagulanyi Ssentamu. One, bobanga walemwa okwemanaginga toyogera ku Kyagulanyi Ssentamu. Amanaginga family, amanaginga business, amanaginga political party, amanaginga ne bannayuganda mu bulamu bwo by'obufuzi gwe nga tonna ky'omanaginga mwesonyiwe. Tukimanyi muli balungi nnyo mu criticizinga naye mukimanye nti bye mu criticizinga biri beyond your understanding. One, mwenna abaliko ku ka platform ako mwali wa radio presenter TV ne radio ne mugisuula nga temulina value gyemwongera ku radio ne mugisuula. Mwali ba TV presenter TV ne muzisuula ne zibagoba nga temulina value gyemwongerako. Neka platform ke mulira mugenda kasula kuba temulina value gyemukwongerako kubanga singa si Kyagulanyi singa temulina content gyemukola. Kati abantu bano saagala mbawe content mubaleke bulungi babereko kubanga tebali worth kuddamu newankubadde bagezaako kumba luba Kyagulanyi Ssentamu. Kati omukulu gwe njagala ku addressing olwali mugambe ekigambo kimu ye John Segawa. Muganda wange njala sooka kubuulira bobanga omanyi omuntu nga mukuze naye oba mwanywako chai naye mwasambako naye omupiira waliwo kye tuyita calling okuyitibwa oba okusuumusibwa. Katonda bwakusuumuusa n'osumuka n'ogenda ku mutendera omulala kitegeeza abaakutadde ku ddaala eddala era oba oyawukanye mu banno ofunye obuvunaanyizibwa bungi. Kati mwe abasinga obungi abawalampa Kyagulanyi ng'asukka ku ddala emwali mulowoolezaako njala bagamba ekigambo kimu. Kyagulanyi mu mulabe bulabi nga naye bw'abalaba. Ebintu byaliko ali ku national matters so si personal matters. Takyakola business nti abeetaaga mu business ye y'okuyimba no. Ali ku national matters ensonga z'abantu. Kati mwabamu muddira okuba nti mwogera ne Kyagulanyi Bobi Wine oli omwali mumanyi ono bamuyita Kyagulanyi. Bw'ogamba nti gwe issue yo ng'ate tojja ku kitebe kya national platform wadde okowadisa tulina kaadi ya national platform no criticizing nti simanyi goli wa people power nga wali obadde ddi nga wali participating ddi mu campaign trail oba mu kintu kyonna ekidemonstrating okukwata abaana ba national platform n'okuba batokyalinga. Kano ka video njala sooka kabazanyira muwulire abantu bano endowooza yaabwe. Nawe akipuliisipo takwata ssimu z'abasajja. Okiwulidde ne John agambye oba kyekyamunye essimu ze tebazikwata tabanga nko John munyiivu alako alright ako John agambye gwe essimu zo bazikwata ezizo bazikwata kapo zisina kyemugamba azikwata era bw'aba tagikutte teyagirabye era bajja kunkubira. Kyekizibu ky'emikwano ne layini ezimu kati otuuka musajja wamu wadde obuwagizi bwo tosobola kujja tomuwa buwagizi kyekizibu ekiri mu bantu bannayuganda nammwe abawagira abannayuganda abasinga ekyo kyoyagala okwogera njagala okyogeze maanyi. Abannayuganda abasinga bawagiza feeling kanfukunze siwagira Bobi Wine mpagira nsonga kwayimiridde. Abasinga bawagira omuntu akyuka kati nga nawe okyuka omuntu omuwagirangako ki nze kabire byakuyimba sina muyimbi gwe mbeerawo nti noyo mpagira luyimba kati lwayimba ebyobusirusiru n'entambula naye kakati nze Kyagulanyi mba mpagira nsonga kwakola ki kwayimiridde siwagira muntu. Kati for example wano nsonga ki gyayimiriddeko era y'ensonga ki ne bwenkuba essimu n'atagikwata sinyiiga mpagira nsonga ze siwagira ye.
kyekikulu kya byonna kyenjagala okutegeeza abantu abamu. Abantu bali bize bakola. Omuntu bw'omukubiranga essimu n'atagikwata either ali bize oba tokyayina mugaso gy'ali. Era wasanga missed call n'atakukubira kitegeeza tolina mugaso gy'ali. Mukulu Ssegawa before nga tonnajja ku social media kulumba Kyagulanyi ndowooza obadde omukubira essimu n'agikwata. The moment watandise omulumba sirowooza nti kiba kyangu nnyo okukwata essimu yo kubanga Kyagulanyi ne bagamba video kebereko omuntu omu ng'ali ku live afuna time n'agiraba n'awookinga. Kati gobolooza nti olw'okuba nti obadde n'ebbanga ddene nnyo ate omugye ku kyaliko eky'eggwanga omuteeke gw'oyagala abeere. It is impossible tekijja kusoboka. Ekyobutakwata ssimu zo obanga ng'omukubidde amanyi ki ky'oli. Nabagamba president ategeera nnyo n'okutusooka okufuna information buli kimu aba akimanyi. Mukulu Ssegawa bw'oba ogamba nti oli w'amaanyi nnyo era omanyi ebyobufuzi Kyagulanyi muggyeko obuwagizi bwo obuteeka mu theatre yo oddemu okonsentratinge ku mirimu gyo Kyagulanyi ye muleke ng'omuntu. Ntiddamu omuntu bw'omukubiranga essimu n'atagikwata manya either ali bize oba yakujja mu bantu balina okwogera nabo. Ekyo kitera kubeerawo ng'omuntu omukozeeko effujjo n'asirika. Kati John Ssegawa bw'ogaa nti omukulembeze okuba essimu ze tazikwata byokola byonna akola ki abiraba. Wabula njala kugamba ekigambo kimu mukulu. Ebintu bingi byokoze naye nakuwoninga luli tewawulira. Nakuwoninga luli tewawulira naye asirise teyejjusa. Oyo si ekitaawo omugenzi. Si ekitaawo oyo omugenzi. Oyo si muganda wa father. Tamale si oyo. Yoyo father Tamale. Si muganda wa. Kati abantu bandiyagadde okumanya taata nga yali muddugavu nga musiiwuufu gw'olimu olusumaali oba oluntuntu olweru. Tuyina ebyafa bya njawulo ne background. John Ssegawa saagala kumalirako budde wabula okuwoninga oyina dda terinene mungi nnyo eyakusindise ku mission okulumba Kyagulanyi Ssentamu yakutisse kijiiko kugenda kutikkalolo ya mukyanga. Background yo na confirminze oli musajja Munyarwanda. That is it. Era abantu bonna abali mu bende bakimanyi bulungi nnyo nti kitaawo yali musajja Munyarwanda era yafa. Naye saagala nnyo kumalirako budde. Maama wo oba jjajja azala maama wo yali musajja musiiri oba abasiiriya nga mukyotala. Ke kakala kwafuna okuva ku nnyoko oba okuva ku lulyo lwa jjajja wa azaala nnyoko. Ke kakala akakaawukana ku baganda bo bokka abo abazaala mu nnyoko b'ozalibwa nabo mu nnyoko ku kitaawo. Ke kakala akakeeru. Okitegedde bulungi nnyo. Taata wo mutogo bayita doctor ndozo mmanyi tiyali professional doctor. Omanyi byamutuukako bulungi nnyo. Omanyi byamutuukako bulungi nnyo. Bwe njogera ku kigambo kye bayita taata wo mutogo bayitanga doctor wabula tiyali professional doctor. Yagwa eddalu. Finally taata wo n'amusaddaaka ku lwa bizinensi ze. Ndowooza eyo omanyiyo bulungi nnyo. Sagala tugendeyo. Natuuse ne bukuumi gye wasomera. Buli kimu kye wakola kyonna nkimanyi. Eyo sagala tugendeyo. Just nkugamba nsooka kuwoninga mu nesindika warning shots n'otawulira. Njagadde kuwako preamble again otegeere nti wamwe twatuuse buli kimu tukisagala tukuswaza mu public.
Kuyinza okubolooza nti oli public ekwagala nnyo ekumanyi ne toli wa kitalo ebikolobero ina bingi nnyo njagadde kumentioningirako just few ku bintu bye nakozeeko okunoonyereza kyewakola ebukuumi ensi eri kulojja nakati kyakulojja eyo saagala gendayo kubanga ne evidence njinja gikuba ku mmeeza njagadde kutegeeza kendeeza omumwago essente ze baakuwadde size zigenda okujjanja ebirwadde by'olina essente ze baakuwadde teziri zigenda kutuusa kyagula batakwata amasimu go it's your problem sibizibu byaffe oli waddemba okujoyininga enali nga bwe nakugambye wabula towalampa musajja kubanga oli sisaiziyo eyakusinza yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu ffe twagala change mu Uganda obezze etya kyetwagala ate naawe oli bubi nnyo okusinzira oli bubi nnyo azini bubi nnyo era nga weetaaga buyambi omulimu gw'osinga okutegeera gwa smart waya gwakwetunda ku bakazi gwoka gw'osinga okutegeera nakulanga birevu gw'osinga okutegeera gwobeera ku TV noyogera ng'omuntu alimu amagezi. Ladies and gentlemen, omwami ono ebitabo bye yagatta bigatte byakugatta kaddemu kanabiri kafumba mwanyi kattakonko malanga jakanakwala ofumba otya buliyo kambale bale 10 liweze. So genda mpola tetwagala geni nkuwoninze buwoninze genda mpola abaana we bali abalina evidence nga wabaka basanya mu ssomero kubanga omulimu gw'omukulu gwaliga kukwata bawala ebukuumi ekyo nakyo kitegedde bulungi nnyo ebyatuka ku kitawo muto bw'oba oyagala mbijje bikube ku mmeeza kitawo bwe yakola nakyo mujja bireeta naye saagala gendayo nkugambye weesonyiwe Kyagulanyi kola bibyo naffe tukole byaffe ayingira mu struggle gwe tukuba olidde bulungi nnyo kola emirimu gyo egy'okukuula abakazi egy'okutambuza akali enkoko ng'okayingiza buli woyagala it's up to you ffe tubikukwatako ne toyingire ne waffe mazina g'enkima g'okukyusa eggwanga tuleke mpulidde bulungi nnyo baganda bo bangi bali quiet and busy goli idle and disorderly yensonga lwaki oyasambiranga akagiga kakalu wabula tukugamba weesonyiwe struggle yaffe kola bibyo bw'obanga oli mu struggle kola bikola struggle oba toli mu struggle tubuulirirewo ekyo njagadde okugamba history erina muyinaano saagadde kuyisaamu gaali banga ddene kubanga obudde tulina butono nnyo yensonga lwaki njagadde kutegeeza ku nsonga ezo ozitegeere bulungi nnyo ng'obudde bukyali oyo ne mumaze saagala mulwako nnyo ensonga endala gye njala tugendeko y'ensonga y'abantu abatafaayo kunoonyereza okujja ku social media okwogera ebigambo ebitakwatagana ekisookera ddala wasanya Carol Charles Peter Mayiga abantu b'osindise ku social media mu mawulire ne mu byalo omulire ba minisita wo batandise okusindika ku ground okutandika okusala omugambo nti twogera ebigambo bikikineketa kwatagana omuli minisita oyo Mumpi Kawuki n'amagombula be walonda aba NRM tekigenda kutaasa twagala kimusaba Ssaabasajja Kabaka waliwo muganda wange ono yayisizza obubaka buno yarambazanyire then tugende ku session y'okubiri muganda wange ono bamuyita Smallville abeera ku TikTok okwo atera nnyo okuwa ideas ennungi eno idea yagireese nenjagala ngibazanyire mu giwulire bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka wonna wooli tubadde tukusaba obwakatikkiro bukome ku ono Mayiga tetukyagala kuddamu kulaba kintu kyonna wano mu Buganda kiyitibwa katikkiro ku kye tulabye ku bakatikkiro tukooye abakulu b'ebika bajja kwerondangamu omuntu omu atirisi abeereko kebbango bali myaka 5 oba osiima busiimi Kabaka olondengayo omukulu w'ekika yaba akuliranga banne naye tukooye okuddamu okulaba ono gasiya wa buno obusajja bano abasajja twalibadde tetuli mu bizibu bino obusajja bwakwesibako kuva dde obwo bukakamega gurupu obwo bumpuuga bwonna obwo buseggona buno bamayiga kale kati Museveni yabasindika okujja okutabangula Buganda kyekirina ebunyolo Kabaka talabika ow'ebunyolo Katikkiro awuunyeera
beba n'abantu tetukusaba isa abasajja kabaka wonna wooli Katikkiro mugobe tetwagala kuddamu kulya kigambo Katikkiro mu Buganda tulya kitutuuse musajja abeeranga wanyumya ayogera federal bwe yakwata obwa Katikkiro abe mumwanyi terimba ettaka lyaffe ery'abazzukulu ba Buganda emayiro akenda abasajja bonna balyefunza tatasobola wadde okubaako nekyayogera lye bayita freehold land ettaka eritalinaako bwannannyini ebyekisiru tubadde tukusaba maaso moogi osime toddamu ebyo ebya Katikkiro bikome ku mulembe gwe tebidda tukooye kuba bala basajja bamayiga bano bafuukidde obwakabaka bwaffe ekizibu mayiga aba agenda n'asiga obwana bwe era mubalaba kusema kookiro bwe bumu obwambala otupala obwo ne bumuvaako emabega mbu mikwano gye babamutega ne bwasomerawo abalina okuba nga babamuteza tusigaze abataka bakulu b'ebika banetukooye kuba n'omulimu gwakola togulaba kuwunyera nakwegadanga n'abantu bakola mu bitongole bya Buganda tebaba n'amakulu malala yabba sente z'amasiro nakati gaggwanga naye ekizimbe kyeyalina okuteekamu ebibizinesi yabwe besimanyi BBS kyo kyaggwa mangu aweza biri bya buwangwa biri byabwa abalina obikola bonna baafa simayi maaso moogi otuwonye ekifo ky'obwa Katikkiro bebamu era abo beba abasajja abo bapoloka ggwa bye bakoledda buno bubiddamu busi tukooye okulaba nga kabaka waffe mbusimanyi ze kabaka wa mwoyo twagala kabaka ogwo twagala kuddamu kulya muntu yeeta kabaka waabwe twagala obwa Katikkiro bukome ku mulembe gwe tubeera oba namukubiriza wa lukiiko lwa Buganda kimala damula gitereke ekyo ekifo kiveewo tukooye mayiga otutamiza ekigambo bwa Katikkiro kitukesezza otunuza nkwe olina obusajja obwo bukubiza defense obwo bumpuga bwani ne bulangira abantu nga banywa omwenge ne bulangira abantu nga bakozesa data ow'ebibiri mutumanyira naye ffe tukwatiridde Obuganda lwaki tewagenda n'ozisolooza ssente z'amabugo ku bintu by'ewamu gwe bayita Simolovi bw'omulaba dduka kati mwenna bannayuganda simanyi munaasobola okufuna ekitabo kino kye bayita The Secretion of My Kingdom ekya Ssekabaka Muteesa kye yawandiika simanyi omusobola okifuna ekitabo ekyo yenna omuntu asobola okufuna ekitabo ekyo mbadde nsaba okitunoonyeza okitufune mulimu ebintu bingi bakiyita The Secretion of My Kingdom ekyawandiikibwa Ssekabaka Frederick Muteesa ekitabo ekyo mukinoonyeze tukifune mulimu ebintu bingi ebikusifu kati mu bantu abali mu kutambula nga boogera ebigambo nti kabaka si mwana kati kino ekifaananyi mukira bulungi nnyo oyo ani ali mu kagaali ako nani ali mu kagaali ako oyo kamubaddize bulungi ono oyo Mutebi ku kifaananyi kino kuliko The King's Children Mutebi Ronnie and Dorothy Suuna Mutebi Ronnie and Dorothy Suuna njagala ondeetera ebifaananyi ebiri ku nkwezenge ku nkuusi essatu ze tubadde twogerangako okuli Wassajja nga waliwo ekifaananyi kyonna n'ekitabo kyonna ekyogera ku Wassajja omusajja omuto Lapuuli ekyogera ku Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere tugenda mpola njagala okubaza mwenna abakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja mu mbeera yonna abayisaawo ebintu okubanja Ssaabasajja Kabaka nabano tebalutumidde mwana kulemifume nsamba membe n'abalongo bakama bange lulwe lukule tugenda okuma ku kyoto kya jjajjaffe omukulu Kiwanuka jjajja ensobi bwe zaabangawo ku Bwakabaka bwaffe ensobi bwe zaabanga mu ggwanga lyaffe ngaffe abatembeeta ensonga z'obuwangwa twakumanga ebyoto nakakati tuza gye tuli nga tukuma ebyoto nga tusaba emyoyo gyonna omuli emisambu amembe awamu n'abalongo okujja bongere okuteesa ku nsonga bwe bagenda okutabaganya eggwanga lyaffe okutabaganya Obwakabaka
okutabaganya abakulembeze ab'ensikirano bajajja ngaffe bazzukulu ba Buganda ngaffe abaweereza abo ngaffe abalwanira ennono tukutte olukulu no jajja nga twetooloola ekyoto kyo nga tusaba emizimu emisamba ameme n'abalongo gasembere gasobole okutereeza ensi yaffe omubadde okukaaba omubadde okufunda omubadde okulaba ennaku omubadde okukaaba n'okusinda ng'emizimu emisambu amembe n'abalongo bwetutyo twetooloola buli muntu osobola okwaka ensonga gy'osaba buli omu kola ky'olina okukola. Kati ku Sande bwe nakola information eyo ndowooza n'omukyala Betty Bakireke Nambooze yayisiza obubaka bwe eno challenge y'ababaka ba Parliament mwenna abeeyita Abaganda. Nambooze obubaka nabo batedde ku mutimbagano sigenda buddamu mpoza bataabulabye. Ngenda baleetera omwami ono gwe nabalazeeko jo nga mumutikkira mbongere information endala mulindeeko. Nabalaze ku mwami ono eyita omulangira amu abasekete abafuma ennyo Ssaabasajja Kabaka oyo nambalaze. Jali video. Ayi Mukama Katonda. Nambalaze saagala tumalireko budde. Kati eno ye part 2 ku mwami oyo n'ebikolwa bye bali mu kukola okuteekateeka. Era yono wano. Olaba ayambadde. Enyambala eyo omuntu ajambala yekka ndowooza kambaddize mu kano ka video ka muganda ffe ke yakoze ngenda kapoozi nga mulabe okusumika oba okwesumika eddiba eyo alyesumika abeera Kabaka yekka. Ndowooza ne bwe nzija mbujja ddoboozi ngera mulabe eddiba eryo alyesumika yekka mulyoke mukakase nti abaagala okutta Ssaabasajja Kabaka bangi. Eddiba eryo muliraba erya Ssaabasajja Kabaka bwe yali yesumika eryo exactly eryo pause eryo nono bwe yakoze ndowooza omulaba. Kati muwulirize bulungi nnyo bile bigambo bibye ne munne. Muwulirize bulungi nnyo. Nagenze jana tabalo kulokuna natabala nanye namba jajjaffe abasemberayo ddala akasera nenkayitamu omwefu obwakabaka obwaffe tebugenda kubeera bwabataka bano ng'egitaddeyo mu lubereberye bwali lutya kwambaza abantu maliba ne babatuleeta ne batusibako ne bye tutamanyi kwabambaza maliba yayambadde kimpozi akasera nenkayita nenvayo bunyolo mubajjajjaffe nenkomawo jakatereka nga nkubita nga nafunye obubaka nga baga nti kati gwe kyosigalidde kudda wammwe neeko pulumenti ijja kuba baba tujja kutambuza waliwo yampiriza kavidiyo koyo ngayogererayo nti ezo audio zenakuweereza zenakoze obulina 10 audio manyi nti nziwuliriza nenneebaka nazikomyewo nenzibuliriza ati era mbadde gyenkaddeko njiddemu giwulira kati ekiriwo kyonna
njagala mwenge njagala nku omukulu yagambye jjajjaffe Kiwanuka nti empewo nyingi zajja ku ttale zaali zaasibwa ne ze baasibulawo tayagala ekyoto kubanga ekyoto kyonna obuwanga ekyoto kyo kiteekamu ennyo yajja ng'akutte ennyondo omugabo n'agamba naalongo n'ennyondo yaffe ennyondo yange ebeekyanga teyaka nkuŋŋanya empewoozi tusitula empewoozi lwane ekyoto tekyaka kati ekyoto tekirina kuzikira adakadakika ate nga sigamba bino byekisiru bano ebakola mu kasita kinyooka kirina okuba nga kyaka omuliro gwennyini kati munnange ensonga yoyo n'omwenge obadde kusikozeko obadde kuyakubiri esooka eyokubiri sigigooliranga nako nobowa nali ku mulimu neganjegiwuliza nga nkomyewo wakabwenzi badde nsaawo sooka oddeyo ogende kuyokubiri manye ejja kukunyumira nnyo zona kale bwekityo nga bwogana linnya n'okulanjuki beesirwazanyako akasajja kwekubiri waliwo namugambira wojja okuwulira nangaika naye gyewulire sijja kugamba nga bwoli firi kati ngaoli wakazi wuliriza nozira tunalabye endowooza obudde obw'okwenunula butuuse kubanga abantu nze nkugamba nze nawulira kabaka nyininyini ng'alinnya ku mutwe nakibiri n'alangira abataka obunanfusi n'abalangira okubeera mu ensowole n'afukamiza yokka sabbanda teyamwita namulangira omusama wagamba nalongoekeraga ati kasabbanda abeerako mulangira omugamba nga ku famire ye yekalengera mukyaggwe naye yasirwaza abantu mu kinaana yasirwaza abalangira ne balowooza nti waawo yafukamira kabaka nakibinge namugambi wakola mu maaso g'abataka mwakola temubimanyi Segujja niyeyongerawo n'eri n'atuula eri munda n'asemba tunagenda bayisaamu effumu ate nga lyali ku lumuli yali kuula wa Segujja n'amugamba tukimanyi ti Mutebisi mwana wa Muteesa nti twali tukimanyi n'ababuuza mwakola wulira wenjagala mbaddiremu katono nnyo n'afukamiza yokka sabbanda teyamwita namulangira omusama wagamba nalongoekeraga ati kasabbanda abeerako mulangira omugamba nga ku famire ye yekalengera mukyaggwe naye yasirwaza abantu mu kinaana yasirwaza abalangira ne balowooza nti waawo yafukamira kabaka nakibinge namugambi wakola mu maaso g'abataka mwakola temubimanyi Segujja niyeyongerawo n'eri n'atuula eri munda n'asemba tunagenda bayisaamu effumu ate nga lyali ku lumuli yali kuula wa Segujja n'amugamba tukimanyi ti Mutebisi mwana wa Muteesa nti twali tukimanyi n'ababuuza mwakola byaki n'abagamba kati mwebuuza nga bw'atali mu ggwanga abeere ewaabwe omuntu okubeera ewaabwe kibi kati ekitegeeza emikolo yalimu Kasabana kikolanga n'ogundi oyo Segujja Kasabana era ayagalira ddala ekintu yagala kitulamu twasisinkanako olina okusinkana abataka nagambe enegendi mukirire ku wali abataka 7 nga najjuma jajjaffe najjuma empanga abagamba nze njagala omusaayi gwaffe omutuufu ogoli olange ku tulina okyambula nagwo kati najjuma empanga nga abafuukidde ekizibu Segujja waliwo amubbirako namugamba nti abantu bwe bati bibbo era twagenda ne maama Naalongo eri mu mabaazi kubyemu ne bagukubaawo abataka ne babyewulirako omutaka omu n'afukamira n'agamba kabaka nakibinge twali tusaba ebyengeri gyebiri nti no bya munda nnyo bibeere byebbali n'amugamba nze sikukuta ate sirwabigambo ndi wabikolwa nti abalya mmere bawulira kale naffe tulikimete omusajja si mutuufu naye tibisaana balya mmere bbuli nga gwagamba abuwulira kabaka nakibinge omuzza mu kasasiro woli anti bwe batyo bwe bonoona bwe bayonoona anti bwe babadde n'abaviira mu mbeera bubi nnyo nnyo nga gyenkomeza nagamba gweyimirira nenyimirira n'abagambiza mumulabi n'agamba nze mukama wange jjajja mwe nabamba banziriza obwakabaka bwenkoma omulundi ogwokubiri n'abagamba eyo ye kabaka nakibinga omuganya omutezi kyabbiri owokubiri nemugamba tesaba mukama wange jjajja muzikirize mbasomesa obwakabaka n'agamba
bagamba se kujja temuwa omukisa obasomesi nga mukambwe tasalikako musana ate bye bagamba nti Kasabanda azaalibwa Kasugu nti so ne wamala oli bwakugamba nti gwe mugambe abantu be abeekalengera ogamba byalo biri mu Uganda nana badegamba kalengera mu kyako kyeyabakola wangi kasajja nga kazibu nnyo Kasabanda Kasabanda gamba yasagala okuba ne Mutebi anti era yatuukira wuwe naye ebiseera bwe yatuukira n'abagamba abasekere yenyini agamba sekere ndaba mukukusa kino ekyana musaaga obwakabaka babuddisa ate muleke kwesirwaza mutakolagana na munno oli gwe yaleeta mbulaki kimugobe Mengo nedde tasobola kujja Mengo nga gindi era ne mu audio olwo nagambidde nti ekimugobe Mengo akimanyi n'ekimuluma akimanyi n'ekyamutuusa eyo gyali akimanyi bwe kibanga nawe kikubuddemu nti engeri gy'olabamu tugenda kwenunula tugenda tunaatire tugenda kwenunula guno ogunakwerako ojja kubaowa ojja kulaba pulaza abantu kibaanise ne bakibandika kati n'abo ababadde basiriwala nga batubuulira Mengo kakati babo bamanyi omusajja n'ayogera ebintu ebyobulimba ekya neggulo ku TV ne ku radio nga mwe muli awo muwuliriza naye nga temusobola kusengejja bwojja kuwulira gwesobola kuwuliza odiyo eyo onzirire ngera kubeera mu ddakiika mbale kale bwetubagamba nti Obuganda buli mu buzibu Museveni yakola buli kimu ekisoboka okulaba nga asiba ekisaakaate ku Buganda okuteekawo abantu bennyini mu system ya divide and rule akole byalina okukola n'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka nga mugamba si bituufu ffe tukyagala kuleekana n'abantu tubabuulira buli kimu ekigenda mu maaso kale musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era mubanje abantu bangi Museveni baakozesa okusaanya obwakabaka bwa Buganda kyova olaba nti buli wali empewo za Buganda wonna basaanyizaawo abantu bangi beetume kye batali muno mwe muli Bakulannama musikazi omulundi Kabona Jjumba omusajja omulundi Silivia Mukandooni omukazi omulundi bonna beefuna kye batali kati bw'ogattako na bano kati waliwo n'omusajja omulala yeeyita Wassajja era yagenda asomesa obuwangwa bwa Buganda ng'abusomesa e Rwanda na buli kimu akola n'ezi conference oyo naye waali naye mubuuze ye asomesa obuwangwa bw'Abaganda okubasomesa mu nsi endala ekigendererwa kye ki kubanga naye y'omu ku projekiti za Museveni ezisomesa Abanyarwanda obuwangwa bwa Buganda bajja nga bali equipped mu bwongo n'okumanya buli kimu ekigenda mu Bwakabaka bwa Buganda n'okubuyingira mu busaanyaawo bino ebintu bye tubagaba bajjako obuyinza bwammwe n'okutegeera kwammwe ne baterawo ensobola ezigenda okukola ebintu bino kye tubagamba buli lunaku ne muganjo kitegeera naye ekikutte obudde kigenda bbuta olw'ensonga nti abaagala Obwakabaka n'abakyalina omutima gwa Kabaka weebali okweyagaliza kirungi nnyo naye weeyagaliza oli ku kintu ekituufu ky'olinamu omusaayi abantu bangi bafiiridde mu buvuyo bw'okwagala okufuna ebyenfuna naye ng'ebyenfuna babifunye batya mu bubi oba mu bulungi ekintu kyonna ne bwe kibanga si kikyo ne bw'okyeregako era tojja kifuna eyakusinze aba yakusinze ffenna Abaganda tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yateekebwa ku Nnamulondo yaliko mu abakaayana aboogera ebigambo ekikiniika abakozesebwa Museveni mwali luddawa mu ntandikwa kyekibuuzo kyaffe nabagambye mu okwekuba empawa n'okkaana konna kumukola mumala biseera kubanga Museveni omuntu gwasinga okutya Ssaabasajja Kabaka mmwe abali abawakanya obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka era abali mu nkozi musaanyaawo mpozi mu myaka gy'ekinaana mwali luddawa nga Ssaabasajja Kabaka ajja okuduumira olutalo lwa Museveni muleeta buyinza where were you omuzungu bw'agamba of all the royals where were you lwaki baalonda Ssaabasajja Kabaka era lwaki yabika akabugo ku njole ya kitaawe
bonna abaana ba Muteesa mwali n'abaana ab'effamire mwali luddawa lwaki baayita Mutebi ate nga mukimenti yabikka akabugo ku njolo ya kitawe ng'ali Bungereza ebifaananyi mbibalaze mundeetere ekifaananyi ky'akagere ekyannabaluga mundeetere ekya Puuli ng'ali ne kitawe Muteesa bamwogerako mu kitabo bano bonna bali mu Palapase baali luddawa famire zimanyikiddwa weeziri era nga nabo baweebwa obutwa famire z'amaanyi ziri mu Buganda baweebwa obutwa ne battibwa kubanga bansonga naye ensowole zitufuukidde ensowole zitufuukidde ensowole ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa mwenna abasajja n'abazaana ba Kabaka okwetooloola Uganda yonna naddala bali mu Buganda kyekiseera okusibira abasajja bano ekikookolo buli eyeeyita nti mulangira nga tamanyikiddwako buvuna budde musibire ekikookolo musibire ekikookolo Mayiga kubanga kyekimu ku kiziyiza ekiri mu Uganda okwenunula olw'ebigendwa byabwe bikusike bakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka waali Museveni ne mutabani we bibali batebiriiwo balina kusooka kujjawo Ssaabasajja Kabaka bino si bya bufuzi eno reality ntegezeddwako nti wadde babagambye nti eri Thanksgiving si Thanksgiving balaunching a political party indirectly era n'enkweze ng'ezimu eziyita abasajja ba Kabaka eziri e Bungereza ze baalonda abasinga obungi bantu ba NRM ne ba DP block era bali mu kwesunga ssente bazisindika e Kampala okukola mobilization abeeyita abakungu ba Kabaka naye nga bantu bonna ba Mayiga beetegereze bulungi naye buli kikyone genda mu maaso mu Uganda mujja kisasulira kubanga omusayi gwa Bannayuganda mungi oguyiise lwaki Bannayuganda battibwa nga muli mu diaspora mutudde naye nga ne gye mutudde si wammwe kansooka embalange sina kyakkola gwe Munnayuganda yenna alowooza nti wagula ennyumba mu Canada wagula ennyumba mu America oba Bungereza nkakutemye namwanduke yatema omusika awo si wammwe ewammwe ye Uganda ku lukalu lwa Africa ewammwe ye Uganda ku lukalu lwa Africa awo oliwo nga mupangisa era okimanyi nawe bupangisa ne bw'onoogenda mu mambo kamaserengeta g'ensojja kumaliza ng'olina kudda waka kyolina osooka otteeka mu bwongo obwo kwe kutereeza ewammwe gy'osibuka ebisigadde ezo ssamba za bikajjo mugenda kulumbayo bulumbi kufunayo nsimbi muganya okudda mu bwongo bwammwe otegeere nti ne bw'onoobeera mu Amerika emyaka 75 olina okumaliriza ng'ozze waka abasajja abakulu muganya otteeka ekintu kino mu bwongo n'abaana muganya okibasomesa nti wantuliwo bubeezi ng'abajja okkuba ekyeyo tulina gye y'okudda muganya okitegeera muli mu diaspora muwagira gavumenti ewamba abantu naye nga ng'osobola okwebaka e Bungereza ne weebaka n'ofuluuta nga tewali mu byakutte ku luggiru teri muntu abuze unless bana bali mu gganga e Uganda bali mu kutta bantu e Uganda bali mu kuwamba bantu e Uganda tosobola kupaakinga mmotoka ku street ne batagijjako kataala ne batagijjako yingiri wadde omupiira osobola okwebaka mu America nga street zonna tekuli asobola kubbako wadde ttala okujjako omupiira mwe obulamu bwe muli mu America temusobola boteeka Uganda mulina health insurance nga ne bw'oba olwadde n'ofuna ssenyiga okubira ambulance n'ekukima n'ekutwala ne bakujjanjaba eyo mu Uganda tebisobola kukola omala omwezi mulamba nga toyozezza mpale okujjako underwear oba t-shirt nga togyozezza nga n'engato togikubye eddagala goloza America baava mu ggulu okujja okukola ebintu ebyo baamala kulwanirira nsi zaabwe kukola bintu ebyo goloza America ssente zeewola Uganda ezijja luddawa ate ze bamala ne bakuddiza mu nguzo ziriyeko mu America olemesa abantu aboogera bakyusa amaloboozi abasajja abakulu ne mulimu okutegera n'abakazi abakulu essaawa tuli mu kubanja Ssaabasajja Kabaka n'eri abantu abalowooza tuli mu muzannyo guno si muzannyo tulina ebyokukola ne bwe tujja okwogera ensonga zino tuzitegeeza bw'ozza olutambi emabega nga Amini akyafuga eggwanga Uganda we yalireka ne Bungereza ali etutya n'Amerika ali etya Uganda Europe yonna ali etya Uganda ng'eri ku level ya speed ya waggulu nnyo
bassebo ne bannyabo omuzungu yawera Uganda independence timwefuge nga tewali nsi ku lukalu lwa Asia ndoza ng'ogyeko China ne India nkiddamu ku lukalu lwa Asia ng'ogyeko China ne India tewali nsi yali esinga Uganda nkulaakulana nze Russia sijibala nti eri mu Asia Russia njibala nti eri mu Europe tewali nsi yali esinga Uganda but what went wrong njagala omuntu atudde mu diaspora obuuze ekigambo kimu what went wrong with my motherland Uganda nga tonnavuma Kyagulanyi tonnavuma Lumbuye tonnavuma muntu ajja kwogera biro sooka obuuze what went wrong okwate essimu yo zaakatambye mabega otandike mu lukumu otandike Uganda lwafuna independence mu 1962 okome ku 1979 kigenda kumala okuresetting obwongo bwo okuddenguluka nti no wait what happened to our motherland Uganda that's it ndoza ne Japan kali Japan yali tusinga yes Japan yali tusinga biseera ebyo Japan ne umwe libadde njirabidde ne Japan yali tusinga esigadde zonna twali tuzisinga kiki ekyatuukawo ng'olwaleero tetuyina naddwaliro osobola ku accommodating abantu singa abaawo catastrophe eguddewo tewali ddagala enguudo mu Kampala tulinga abava mu World War 3 eggwanga ddamba a full independent country tetulina reservatory ya mmere nti tulina ebyaji by'emmere ebiyimiriddewo nti singa agwawo enjega mu Uganda gavumenti eriisa abantu eggwanga ddamba eririmu abantu 1.5 ze batanayogera kutubuulira meka ze baabala eggwanga ddamba gavumenti terina reservatory y'amafuta nti singa amafuta gagwa mu ggwanga bagenda kukola batya eggwanga eddamba tetuyina baprofesa n'abyuma bisobola kukola kulongoosa mitima kukyusa nsigo z'abantu tetulina nga n'ekyuma kya kansa ekiri emulago kyafa n'ekipya kibali baguze n'ekyuma ekikola oxygen emulago nakyo kyafa gwe n'otuuka ensi ojjawulamu ebitundu 4 waliwo abaavu abankoseere waliwo abali wakati waliwo abagaggafugge naye nga bw'okwata omugaggafugge omuteeka oli mubuuze nnyinnyonnyola ssente zino wazijja luddawa tasobola kunnyonnyola wadde we yajja ssente lwaki gwe nnyaba ndaba naawe sseba ndaba ali mu America ali e Bungereza ali e Canada ali mu Europe n'abali mu Asian countries gavumenti y'ensi mw'oli nekusanga ne hard cash wa nusu 10 ku mutwalo ogwa $, kwa account yo oba cash in hand ng'ozirina nga tosobola ku explainga kunnyonnyola sente wajje wazijje basobola okuteeka emabega w'emitala w'amayimbu basobola okuteeka emabega w'emitayimbwa n'otuuka mu Uganda ng'omukazi bamukute ne $2.5 million ng'afuluma eggwanga Anita Amonga ali worth trillions Segona member pale bamukwata ne million 125 ze mwalaba ku mawulire nga yalina million 305 nsi ki abantu babina ne Seneca tezinaako kakwate na kayitire na manyonyolo oba nakunnyonnyola sente nga waliwo omwana asula ku kolansi kweyebaka kweyebikka ng'ewaabwe gyasibuka ekkalamojja abazadde bonna baabatta ente zaabwe baazitwala Museveni n'abasiru banno betuyita baleke fools you are so lucky why Uganda yensi yokka oba yensi emu mu nsi yonna munna Uganda watandika obulamu from zero paka weyeyimiriza nga tafunye support ya government age
omuntu n'asiiba n'asula n'akeera nga talina mulimu talina kiddako n'abaatisa obulamu n'ayitamu n'akola buli kimu. Life in Uganda is gambo oba abantu bagambolinga. Basirumu mulina omukisa gw'amaanyi nnyo nti bannayuganda buli omu afa ku bintu bye ng'omuntu, tebafa ku gavumenti. Singa abantu bali bafa ku gavumenti okubayamba, singa temukyali mu buyinza. But one time abantu bagenda kuzuuka bategeere lwaki bali mu nsi eyo. Gwagala otegere ebintu bino kankunyonyola otegeere. Bikyalina wano akadde. Mu Uganda gye njogerako yensi omuzadde wazaala okuva lwatandise okukwana omukazi ne bakola amaka ku ssente ze nga talina support, ne bazaala omwana ne bazimba ku ssente ze ne basomesa ku ssente ze, obulamu ne bubeeroke ku ssente ze, buli kimu ne kiyitamu. Mu nsi ze tusabamu visa okujja, kizibu nnyo okusanga omuntu wa bulijjo nga yeeyimirizzaawo 100%. No. Y'ensonga lwaki tubagamba nti mu diaspora, abantu ababeera mu diaspora obulamu bwe bayitamu buzibu nnyo olw'ensonga nti abasajja bakola system emonitalinga n'eriiso ly'engeri gye litemyambu eriti. Diaspora ensi zaatuuka okuba nga ati kizibu n'okulaba ku hard cash, ku cash omukalu nti okutte ku lupapula, ssente zibeera ku kaadi. Buli transaction gy'okola ssente baziraba na buli kimu, era bwe zibeera ku account nga ziri idle bakubuuza lwaki. Ne oba oziggyeko zisindika wali bakubuuza wasindise zaaki. Buli kimu bakimanyi. That is life in diaspora. Mu diaspora abantu tebakukkiriza kukwata hard cash milioni 8 nguza iPhone simanyi 12 plus max, it is impossible. Buli kintu kya banja. Gosaki tebakukkiriza kugula bintu mu hard cash okwate sente ziweeyo. Lwaki tebakukkiriza? Ne mu Uganda obulamu mugamba olinga buli omu n'akola kyakola, n'ogula plot hard cash n'ogiteeka wali, n'ogula material cash n'ogizimba n'ogiteeka wali, n'owerera abaana ku ssente z'enkalu n'obateeka wali, n'ogula emmotoka hard cash ssente n'oziteeka wali. Gwe omuzungu amubuulidde life gye muyita mu Uganda ajja kukwata ku mutwe agambe, wait a minute guys, you are very rich. You are very rich. Kati brother topowa tulina kukyusa Museveni kumuggyako kubanga tuli bagagga ekyensusso. Buli muzungu gw'olaba atambulira ku looni ne bwajja mu Uganda ajja n'ennusu 5 bali 10 nga ssente ezo azze za vacation kuziryako wiiki 2-3 addeyo ewaabwe. Ssente babalambale bati kubanga system bagikola. We are still lucky nti tusobola okuhasulinga okufuna ssente ezo. Please mulwane muwambe ensi yammwe. Mukimuliko temukimanya abeebase. Toteekeddwa kusasula school fees za mwana ng'osasula omusolo. Toteekeddwa kusasula medical bills ng'osasula omusolo. Toteekeddwa kubeera mu nsi nga bw'ofuna ekizibu gavumenti tekuyamba. Olina okubanga ssente z'omusolo z'osasula ziddira mu service return. Service return ze ziriwa, enguudo zikola, amasomero gakola. Buli kimu nga kirina okukola. Wano ofuna ssenyiga n'okuba essimu ambulance zijjanga 6. Kubira Kampala essimu okuba ambulance bakubira fire brigade bajja kubuuza oli Mukama Katonda. Tumacha mwe bantu mmwe singa mumanyi kye bayita ensi mwandibadde mwazuukuka dda.
Andibadde mwazi okukadda. Kino kankikubulira kyo kitegeera. Buli kintu ky'okozesa mu bulamu bwa bulijjo mu Uganda kuliko omusolo. Ze ssente Anita Amongi zaagabana. Ze nsimbi Museveni zaagabana. Ze nsimbi Mpuuga zaagabana. Ze nsimbi Sseggona zaafuna ne bazibba. Era ze bakwatidde ku booda ng'omusajja mukazi atoloka nazo. Ze nsimbi z'ogw'omunaku. Museveni si ye nannyini nsi eyo, mwe bannannyini nsi eyo. Ne ssente zimukola ne bw'aba azeewola on behalf of ku lwa bannayuganda, so si ku lwa Janet, si ku lwa Natasha, si ku lwa Patience, si ku lwa Muhoozi. Azeewola ku lwa bannayuganda. Era bwemba mugenda zisasula mwenna nga bannayuganda ye ng'agenze taliiwo. Bw'ali eddwaliro liriwo kitegeeza nti eddwaliro aliridde on your behalf era ogenda zisasula. Enguudo bwe ziba teziriko kolansi, it's up to you kubanga gwe ogenda okubonaabona. Betty Kame yagamba ffe tulina mpenkoni tetuwulira binnya. So, ebintu bino mbijjemu omuzannyo. Wandyebuuziza lwaki omwana akola live video ku TikTok oba ku Facebook bamunoonya omukwata. Ne baleka omubbi akwata obubadya mu Kampala. Oba omuntu alina emmundu abbisa ekimmundu ekiro. Oba ababbanka ne bamuleka. Kubanga ebigambo by'oyogera birina abantu bebizuukusa abaali be basinga balowooza nti bo bali mu tulensi tebakwatako. Ebigambo by'oyogera birina kye bijjukiza abantu abaali be basenti bannange ensi bagitwala. Y'ensonga lwaki bakwata abaana babakwata. Bakomredi Masaba bandi bonna bali mu nsi. Baba kuba mwogera ebigambo bye batasobola kwogera ku TV za Uganda. Kyovula buli avaayo kwogera ku nsonga ezo bakutta. Kubanga bakimanyi nti bateeka embuzi za mu kisibo ziri mu kulya malagala. Njagala weebuuze. Olowooza lwaki mu Uganda ebbala zikola 7 days a week? 24/7 a week. Nga teziriiko limiti. Namboozi era yaleese etteeka erikontrolinga omwenge lyakoma luddawa. Kubanga amanyi when you are frustrated nga tolina kyakkola, you resort to drinks, you resort to alcohol. Ogenda kudda ku mwenge onooyika windows oveeko. He doesn't care. To prove you this, genda otuuke mu Kampala oba mu Buganda, 65% abavubuka abo bwana abaana b'obulenzi bonna bagenda bavaako. What is next for the next generation? Generation edakenda funa nkiddamu 65% mu Buganda abaana bali mu Buganda ba drug addict, banywi ba mwenge, bakeera mu mabaala, bamakimubivu. Okutegeeza ekigambo kino kitegere bulungi nnyo. Omuyimbi omu bw'afuuka star abeera ne gurupu y'abantu nga 30. Bakola ddi, balya ddi, bagenda kukulaakulana ddi monna. That is an example. Bonna buli omu atunula nga bw'ayagadde. Nyawo baana b'abantu. Era ezo producti z'eggwanga ezibadde zirina okukulaakulanya eggwanga in future ziri destroyed by the system. Indirecting nga mwe temumanyi. Kino kibagamba temukimanyi temukitegeera. Era mmanyi abatajja tebajja bitegeera. Genda mu ghetto zonna otuukeyo 65% abaana bonna baavaako. Lwaki baavaako? Kibabaagaliza. Mubeere bwe mutyo boba nga bayisa ebintu byabwe nti temusobola kitegeera. Ne tebaagala kuba nti baayitako. Bali abandoned by the system. Bakuweredde omaze senior 6, what is next? Toyina mulimu. Muzadde wafudde toyina kiddako, oyina kunywa mwenge kuyitako. That is the system bwe bagikola bwe batyo. Okitegeera? Bategeera nti Abaganda oba Bannayuganda bali so resistant ku bintu bye bakola. Ne basalawo baba isolating batya. One. Bakola bwe bati. Did a system
ogiclosing obasibire muli bw'omala obbasibira muli mu system 1 baleke banywe basiriwale gw'okole ebiddako tabafaako unless ng'awulidde nti wagenda kubaayo okwekalakasolo atandika obbanona okukwata omu ku omu ky'ovula buli avaayo mu ghetto nga w'amaanyi bamuteekako ekiziyiza obadde okyetegerezza nnyo nti buli artist avaayo ng'ava mu ghetto bw'akuba hit emu 2 3 bamakinga sure nga bakozesa ababloga ba NRM oba TV radio station omutuulako n'azikirirawo n'afa kubanga oyo ajja kuba afuukidde ekizibu emyaka Uganda gyesambidde omupiira najja abaana basambye omupiira batafunye mbayitirivu abakubye ebikonde abafiiriddeawo bayitirivu abazannye katemba ne bafiirawo bayitirivu abawandiisa bafiiriddeawo bayitirivu badokita bafiiriddeawo bayitirivu bannaasa bafiiriddeawo bayitirivu bannaddiini abafiiridde mu kavuyo bayitirivu abasomesa abayitirivu abali qualified abadde basomesa ensi neyanamika bonna bafiiraawo bwe bate bakola system yokoplessinga bannayuganda ba indigenous mufiiraawo nga temwina kyemuddako nakutegeera kati gwe gubanyigirize nnyo where do you resort woyina okurizootinga ayi mukama atendereze bwesabala n'omusanga akuba ebisenge 24/7 ekimutwala mu church okusoma he or she is frustrated system yamulinnyako yamutuulako oyo yatagenze kunywa mwenge kwonooneka n'agamba let me resort to God nenga God gwagenzemu amugamba mu kitabo kyasinza ataalye no ataakole n'okulya togenda kulya njagala ogenda okola essave mu Buganda wokka ogende buli church otandika okukola okubala ennamba y'abantu abali mu church ezo emyaka gigitandikirako bali between 16 to 30 emyaka egitegeri gisobola okukulaakulanya eggwanga bali omwo tombulira ekintu kirala kyonna Jesus Christ ne God tamanyi bamemba parliament tamanyi byabufuzi tamanyi ensi bwetambula talina kyamanyi amanyi Jesus Christ na God which is okay but that not right si kituufu ogenda okukola save mu church zonna eziri mu Buganda nga almost 1 million of younger generation bagidiverting bagiwa windows ziri mu church 1 million of people baba diverting babateekeyo akakadde k'abantu okamanyi nga bakadiverting nga bakateekeyo kabeera ku Yesu Kristo Mukama Katonda naye nga Bayibuli ekugamba ataakole n'okulya toolyenga kirungi nnyo okusinza era sikuwakanya okusinza Mukama Katonda wo ne waliwo ebintu ebiteeketeeke by'omutamba bye mulina okwetegereza nga obudde bukyali Margaret Kobusinja I know you were mulokole but the fact is this is the system which is well arranged and prepared for Ugandans mostly in central part of the country. That's what osanga ne church ezo mu residential areas nga mateka tekikirizibwa. Osanga ne church nga ayina bagoberezi 8 nga church weri. Nga when you talk about that church you need to funa obuzibu.
kubanga temwagala mazima. Fe ebyaffe tubyogera era nembirekawo buli omu oyina olugendo olw'okutambula olutambudde otya era weetegese otya, naye njagala kugamba generation ya kitawe bayafa neyo yafa ey'abaana beegenda kubeera etya, gw'obonyeebonye naye abaana bo bagenda kubeera batya. Muli byokola byonna njagalo nze mbonyeebonye naye abaana bange bagenda kubeera mu nsi ki. That's the question yoyina okutegeera. Mukama musinza kirungi nnyo kubanga gyali fena tumusinza, naye waliwo ekintu ekitagatta. Musituke tulwanire eggwanga lyaffe. Ng'obudde bukyali, bwe mutasituka ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Soka weebuuze lwaki buli lwaboogera ku nsonga ezizuukusa abantu bakwatibwa battibwa. Kyekibuuzo. Bw'onoofuna ansa ojja kutegeera. Mpulira bulungi nnyo. Nabagambye vidiyo ejja kuba ya ssaawa emu n'ekitundu, wala isobola kusookako wano. Mukama bankumi atakuumira mpeera, tusisinkana ndowooza ku Lwokusatu bw'aba nga asiimye, musabire eggwanga Uganda, naye engeri ssente z'omumusolo gye zibbibwamu n'abantu abali mu gavumenti, singa omugenzi Amin adaddira wano ayinza palimenti eno gikubako ekizuuka yonna neeyiika munda n'abalimu, ebisigadde Katonda n'amusaasira busaasizi. Abanja Ssaabasajja Kabaka musigale nga mubanja kubanga buli kimu tekiri mu mbeera. Mumpulidde bulungi nnyo. Mukama bankuumira takuumira mpeera. Tujja sisinkana ndowooza ku Lwokusatu. Mweraba.